Tutandikidde wano mu kibuga Masaka mawulire gannaku nnyo eri mu kisaawe ky'amawulire abaddeko mu kibuga Masaka nkakasa omukulu gwe bayita MC Woodman nkakasa nti ng'omumanyiiko oyinza okuba ali omuwuliddeko ku mikutu gya radio egy'enjawulo abadde munnamawulire era abadde alina amasomero ag'enjawulo abadde yakasembayo okukola essomero abantu b'e Kasaka ndowooza mulimanyi bayita St Mary's Junior awo e Kasaka essomero eryo ery'amaanyi abadde yakalimaliriza alina n'essomero lya media y'omu ku basajja abaasooka okukola media schools mu Masaka wadde endala zaali gye ziri naye media schools ezimu ku zaasooka gye bayita Rwa Media Center omukulu gwe bayita MC Woodman yakolako ku radio Equator yakolako ku Buladde yakolako ku Digida ku Suubi yakolako ku Extra radio nyingi zazze ng'akolako omukulu oyo wabula abadde yawummula abadde mugonvugonvu ku ssaawa esembayo nze omundowooza eyafunye omukisa okumulabako embeera ndozadde wiiki ng'ewedde waliwo omuyimbi bamuyita Kulubanti yabadde agenza okumulabako kwe kumubuuza nti abanike yazzeeko agamba mukubire kajjandamiko Woodman ne mulabako nenge embeera teyabadde ennungi wadde n'akamu era yabadde si byangu wadde n'akamu okunnyonnyola olunaku olwaleero lwategeezezaako nti Woodman atuvuddeko abaali bamunyumirwa ku radio Equator ng'akola programu ze ez'enjawulo n'abaana bakutteko mu media kale twafunako ku mboozi eno ey'akafubo ng'anyumyako ku bulamu bwe oba oli awo sooka owulire ku munnamawulire munnaffe oba ani anaayogera ebyange ne ku YouTube gyebiri Woodman ng'atunnyonnyola embeera nga bwe yatandikamu omulimu gwe ogwa radio. Yenze Sekancha Mzee Trevor bwe tudda mawulire bamanyi nga MC Woodman munnamawulire senior era eyagawumula agali active nga yeyagalidde sikubulwa station wabula nagawumula nga neyagalidde olw'embeera ng'eyo gye nalaba kanjiye ebirala naye ngusigazenga my passion nti ngwagala mbeere nga ngoberera mpolampola n'okukolawo ebiralalala nga ngugoberera naye nga sikyagulimu nnyo active kubeera mu kulwanagana nankokola za media. Kale ye mukulu oyo MC Woodman ng'ayogera ku mboozi anyumya olugendo lwe engeri gye yatandika mu radio. Ngeno genda ku Buladde Fama nze natandikira ku radio Equator 93 FM 93.0 Equator radio nali muvaaka ya senior 4 omukulu bamuyita Kisa David yali PD waawo nampa omulimu yampita yansanga nga manyini na computer knowledge in fact yansanga ku akafuba kata Tropicana kalinga Masakao kati atenga yali nnyo mukwano gwa mukulu wange yakolanga ku Dembe FM bamita muna Masaka kati nnyo mukulu gande kati namuga nti nina kitoo kyange kigezi nnyo kyadde ku Masaka SSAO nekina computer knowledge ate kiri sotokative mbadde nsabo kimpero omulimu kati asanga ku Tropicana era nga nze ndi mu band story ngayo music system yawe angamba tomorrow come on the radio twogere mutulabe era samala budde nengenda ngenda okutuukayo nga Suna Beni ye yatandise Monday ewedde kiro program bagitanga Midnight Flavors ngetandika saa mukaga paka ku macha nti Suna musangawo nga Suna yayina ebigambo bingi nga nze manyi computer nga manyimu aka open music wuno bikibijuki naye nga nze ndikafulumu kati ati ye nga alina ebigambo era kyenzukira ku lunaku twasooka okukola duo nze naye twayogererako essaawa namba nga situkubye luyimba situkubye kalango yadde sweeper enkera meeting eneruma ku radio. Kale MC Woodman ng'atunnyonnyola olugendo lwe saafuna mukisa kolako naye wabula yonna gye yayita nasobola okuba ate nga nsembayo nayo. Abaali basini akadde ako ku Equator bamakula saala balwanga junior mugenzi Disoni Sengonzi ne bacunya nnyo manager Kisa waleesa abaana tebalina kye bamanyi boogera nnyo bayogeredde essaawa namba tebakubye bulango tebakubye sweepers bazanye ennyimba this is an profession kati musajja Kisa nge yali yatuleeta n'atulumirirwa era n'atuyita ndugamba nti muda mukikola wabula mwogere kikanga nnya mu kuba oluyimba mwogere kikanga nnya mwogere oli n'akatusomesa ako ne tukayigiraawo kati bwe mba ku Equator radio nzirayo okusoma senior 5 ne senior 6 naye nga nkola bwe nvaawo mukama yansaasira era ne nsoma bulungi nnyo n'ensonga naligamba nti wabula maani nze nkola bwe nsoma nvaga no worry ne nsoma ne mala senior 6 yange bwe namala senior 6 yange liru nejja eya Tropics radio ga ya Tropics eyo omusajja amita Nicholas Nyombi
Kale MC Woodman ng'anyumya ku lugendo lwe mu kisaawe ky'amawulire kino kyabaddemu. Kati nga manager Kisa muga manager Kisa njagala namuwulya mazima aba Tropics bampise naye mbadde nsaba leero sigenda kukola kangene mpulira kyebakola kye baŋŋamba nga nzirukawo olwasuna yandeka nkola nzeka ekiro yagenda Buddu yamutwala kyenkulekeddeyo kadeni nga nkola ki nga mbeera waawo nga ngenda mu orientations mbandi awo nga baŋŋamba nti Woodman tiwanjiye gwe nti yegwe interview ogiyise era okuva n'olwaleero tukuwadde ogenda kukola morning show. Ngenda baŋŋamba omusaala emitwalo 6 take home era okumanya tukujjayo ku Equator Radio emitwalo 3 gaawo kati gula ku ngoye gula ku fyumu gula ku ngato ovemo Equator oyingire Tropics Radio ya minister. Obudde obwo ng'anyumya ku lugendo lwe agamba nti mu kisaawe ky'amawulire ayina baakutteko ulira Wudu. Oyo Penny nze mu sportinga yali abeera Kampala bweyogerere naye nga ayagala nnyo radio. In fact he was a listener naye nga ayagala nnyo radio era nga ngamba Woodman I know how to present nyamba era Penny yampa omutwalo gumu n'ekitundu nga bwa 10,000 upya okumukubira paasi okulaba nga ayingira media nga muyita mugajangu okole training wano okole interview bwe yajja nga mukwasa Umar Hussein Mukasa nga tumutwaliwa Master Pade Kibi was a good man nga mugamba omwana mulungi omukyala mulungi ona n'eddoboozi ddungi nnyo teyamukotogera nga amuggyako ddemo bw'amala omuggyako ddemo bulungi nga Masapade agiwuliramu Masapade nga tumugamba ono omukyala mulungi namanya ga Penny nga talina nga alina kagezi Penny na ffe tumugamba nti agalina kagezi tegalina makulu kyusa wefuule ready Penny nga ngamba Woodman bw'ogambye nti nga Penny alina ne pressure entunuzi nga ne kugenda ku mizinda alamala kuba bangi nnyo baakutteko mu kisaawe kino ng'akunnyonnyola olugendo lwe wulira bw'atugamba wano kuba nagattagatta n'ebintu ebiriwo ne wantama kati bwe wantama mbivaamu ngenda enjoyininga company bagiyita Segvic Tours and Travel kati bwe njigatta nkola nfati bampa sente nnyingi nnyo kubanze nze be baali bantwala ne balaga nti ndi mu leave siri mu suspension ndi mu leave naye wendi nibanga katukuwe sente mmeka nenkola mbandi awo Suubi e Masaka ne bagiri brandinga jiki yali mba kamperempe kati eri branding eve mu ba kamperempe edde mu muvubuka bamita Mahadi Wastegeera kati eri brandinga kati beva mu ba Mahadi bavubuka ba Suubi yali e Kampala bano ba DJ Wilba kati abali ku record ba Sumani Senior ba DJ Nick kati eri branding edde mu abo bankubira nga Woodman oliwa bagandi Kampala mu twaza to baga vayo jamtukole ng'ayingira ku Suubi ng'akikuba agamba nti yakolako ne ku Digida mu Kampala eyo nze radio Digida okugulawo e Kampala ng'ekyali kulaja Chambers Fule eyokubiri room number 7 8 ne 9 nze nali music schedule waayo eyasookerako era ne sweepers station ideas asooka nze nasoko ozivo isinga nga mukama wange Alex Katende kwa banko n'omusajja omulema bamitanga bamitanga iziti Yasini yali musajja mulema mukulukulu mukadde nga gwe tukola naye nga ye mukabe bakama bange nga tuli kulaja Chambers Fule eyokubiri nenkola ku Digida emyezi gwokusooka ogwokubiri ogwokusatu ne DJ yo kati ali ku CBS gwaita ya DJ nga supplyinga music by then yalinga ku Dembe naye nga gwe basasula sente nze naleta music nenfeedinga computer ya Digida. Kale ye MC Woodman wano nga nnyonnyola ku bulwadde bwe obadde bumutawaanya ebiseera biri obulwadde obadde bumutawaanya yatunyonnyola bw'ati. So one nafuna accident nga ndi mu senior 3 kati bwe nfuna accident abanongoosa tebakola bulungi mulimu gwe baali balina kukola kati so waayitawo emyaka 5 olukindo ne luddamu ne lutuka kati mu kutuka ne lukola ekizimba munda kade ni wagenda okukola ekizimba munda still ng'ate nina ne gallbladder stones kati bagenda kizuula nga olukindo letaga ku repairinga bwe bakiyita mu lulimi lwabwe so kati ne bakizuula nga kabakikole ba repairinga olukindo bajjemu ne gallbladder stones ezaali zintawaanya so by then ne bazijjamu ku kino olukindo olwokubiri lobansaze nga ndi ku Suubi ne basobola okuntereza ne bankolako bulungi yes so na private doctor wange Dr. Sali nankolako bulungi nenterera kati bwe bulamu bwe nkola ki bwedimu gwe kibayita olukindo olw'emyaka 5 okuddamu okufuna obuzibu gwe kiba kizemangu ekyo kitegeeza muyinza okubamu ekirya you know that kind so mba nina okuba nga ndi ku review every time nembeera mu that life. Kale yembeera bwetyo eyabadde ya munnamawulire munnaffe MC Woodman bangi nnyo baakutteko mu kisaawe ky'okusomesa amawulire bangi nnyo basobodde okuba ate ng'asomesa mukama amulamuze kisa ategeddeko enteekateeka zigenda mu maaso wali ewaabwe mu nnyendo mukudde
ndowooza okuziika enteekateeka enaabayanja naaba ntegedde naye ng'embeera yeeyo mbeera updated.